Mama nabakedde nange ku lunaku olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Abakyali abalamu ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Okubeera omulamu si maanyigo, si buyinza bwo, naye ku lw'ekisa kya Katonda. Njagala okwebaza ku lw'omwe mwenna ab'empisa nabo mu ddungu okuyita mu wiiki eno, ng'era Katonda akyabawaniridde. Mbasabira ku lw'ekisa kya Katonda still kisigale nga kibawaniridde. Amannya gange siri mulala, yenze Sister Maria Omubwati mu Kizimbe. Kati waliwo abagamba Maria leero ng'akedde mu kkakkamu. Basabo ne bannyabo, waliwo ekikusukkako n'osooka ositeepingamu. Amen. Naye byonna neebaza Mukama nti nsobodde okutuuka ate era nga wendi. Omulaba alwana naye ow'amaanyi Mukama Katonda waffe. Mwasuze muti abali eyo. Njagala okusaasira ku lw'abantu abalwadde ng'oli mukosefu. Still sigalanga emikono gyo okyanywezeza ku lw'omunagiro gwa Katonda. Kubanga yekka yagenda okweyimirira ate era yekka yalina ansayo. Amen. Teri sala ya muntu Mukama gy'atagenda kuddamu. Ku lwaffe ffenna abasabye ku lwa wiiki eno. Kitegeeza Mukama agenda kuddamu ku lw'essaala zaffe. Olwaleero lunaku lwakutaano tugenda kubeera ne overnight. Overnight yaffe etandika ssaawa 2. Gwagamba nti bikyagaanye. Tugenda kuyimirira paka nga Mukama waffe, paka nga Katonda waffe aguddewo ku lw'ebisenge bya Yeriko. Amen. Olwaleero njagala mpeeyo abantu babiri omukisa. Ngogamba nange wendi nandyagadde leero nze manzigulawo ku lw'essaala etuggulirawo olunaku lwaffe olwaleero. Yita ku ssimu yange 0754 otusabire otuggulirawo ku lw'olunaku olwaleero. Amen. Gwe ngogamba leero nze njagala nzigulewo ku lw'essaala, kubanga from Monday paka olunaku olwaleero nze nzijja nga nsaba. So kati gwe obanga ogamba leero Maria nze njagala okugulawo ku lw'essaala ey'olunaku olwaleero, mponga olunaku olwaleero mu mikono gya Katonda. Yita ku ssimu yange 0754 obeere ng'otusabira, obeere ng'otuggulirawo ku lunaku olwaleero. Kati laba waliwo agamba hanandyagadde naye saataddeko airtime. Teekako airtime kuba ogulewo ku lunaku olwaleero. Amen. Nziramu bajjukiza olunaku olw'Essande Musumba Jengo agenda kubeera ng'asiiga amafuta. Gwe we neetaaga amafuta jja ku lunaku olw'Essande ssaawa 4 agenda kubeera ng'atandika. Ate waliwo abuuza service tegenda kubaayo. Service egenda kubeerawo. Amen. Neera tekigaana kkeera gy'okoma okkeera gy'okoma okuvaawo amangu. Jangu n'ensigo ya mitwalo 10 agenda kusiiga amafuta ate era then akuwe n'ag'okutwala. Basabo ne bannyabo, kuba ku ssimu yange otuggulirewo ku lw'olunaku olwaleero n'essaala yaffe. Jemba sister nkwagala nnyo leero nsabira nina pikipiki yange gyenjagala bagigule. Bakasitoma bagule ku lwa pikiyo. Ng'okuyaayaanako bwe kuli Mukama Katonda waffe bw'aba akola. Naye mukube essimu ng'omuntu owulira nti leero gwe wanditugguliddewo ku lw'essaala yaffe. Bwe kiba kibalemye ng'omukisa ngwewangulira. Kati waliwo gwe kirumiriza oli awo gamba oba nkube oba sikuba, oba nkube oba sikuba. 0754 468 obeere namukisa w'olunaku olwaleero otuggulirewo ku lw'essaala yaffe ey'olwaleero. Eno kirasi bagiyita mukisa gwa kumakya. Ffenna abasoma ku lwa kirasi eno tulina okuyita
ebigezo bingi ebisomooza bingi naye kirasi gye tulimu tugenda kuyita. Amen. Okusomoozebwa kungi, okuyiganyizibwa kungi, naye tugume kubanga Mukama ali wamu naffe. Amen. Abalala bampeereza buweereza message. Sigenda kusaba leero. Nange leero nkibasindikidde. Teekako airtime ku simu yo kuba obeere ng'otusabira ku lwa wiiki eno. Jemba nkwagala nnyo nkusabira era Mukama akwongere akuyimuse ku lw'emirimu gyo akuwe ne ssente osobole okufuna ez'amafuta. Onangambye he had a perfect life until she met a new friend. Okay. Sitegedde. Mukwano. Banange nasuze bulungi. Ani ono? Serino tugulirawo essaala. Kale buli omu wali. Serino sinziddewa? Ezidde Nalukolongo. Nalukolongo. Buli ali wali ku TV yewombeke ate Serina abeere nga tugulirawo essaala ey'olunaku olwaleero. Nze Maria neewombese Serina tugende mu maaso. Taata twewayo ku essaala zo. Tusaba Mukama waffe Yesu Kristo atuyise mwana wiiki na buli muntu yenna kyasaba Mukama kituukirire okuva gy'ali ne gy'ali. Yange taata twebaza kuba ebirungi by'otukoledde era tusaba ne pasita waffe ne bapasita baffe abawe buli omu kyasinga okwagala na buli muntu kyasinga okwagala. Nawe Sista Maria Mukama akuwe kyosinga okwagala. Mukama waffe Yesu Kristo, amen. Serina oli wa kabi nnyo. Thank you for the prayer. Amen. 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 Akumpeera omukisa. Leero buli ayagala okusaba eri 075446888. Leero Maria sigenda kusaba maama okuva ku Mande paka ku Mande ndi omuntu omu nze akeera mu kiraasi. Maama nafuuka mulungi omu. Nammwe abalala leero mutusabireko. Weewaawo. Kakati njagalayo era stiru omulala okube osabire ku lw'abalwadde, osabire ku lw'eggwanga, sabira ne ku lwa wiiki gye tugendamu. Mukama agiteekeko ekisa, agiteekeko omukono gwe. Ne Manayi Maria asaba okuva ku Mande. Leero omulala kaasabeko. Omulungi. Amazina gaawe. Amina mama wange Mukama yeebazibwe. Peruse Buwenge. Abebuwenge muli mutya? Abebuwenge maama ebisoga mbagala nnyo. Kakati Perusi Katonda gwe tusinza ye Katonda w'ennimi zonna. Perusi njagala okozesa olusoga ng'oyogerako ne Mukama Katonda waffe ku lw'abalwadde, ku lw'abalina ebizibu abasumulule. Mbadde njagala oyogereko mu lusoga ne Mukama Katonda. Perusi. Ekale bannange tweteeketeeke Perusi atusabire. Mama Perusi, thank you. Webale nnyo kataba mu lusoga baddamu batya amina. Perusi mu lusoga baddamu batya amina. Amina baba. Ekibumba agungumale. Leero Maria nganye sigenda kusaba. Buli yeetaaga okusaba
ita ku 0754 otuwe essaala yaffe ey'olunaku olwaleero. Oba oli Munyankole, oba oli Mukiga, oba oli Muki, gwe kuba ku 0754 otuwe essaala ya leero. Abange ninda mmwe nno ate wulira Enji agamba oba nkube kuba nze leero omukisa nagutomeza gye muli. Nkufunye. Alo Sister Maria, nasuze bulungi omusumba Maria omuwa. Ani ono? Wanji? Nabachwekazo. Nakachwa. Akyakukumye Mukama? Akyakumye Mukama? Tusimbule essaala. Hello? Nkuwulira saba. Mama airtime w'omwana avuddeko. Amina amina mukyala Nakachwa. Omulala alo. Alo. Wanji taata. Yebaleko mama. Munange njigezaako gyebaleko ssebo. Yebaleko tuweereza. Nkisa kya Katonda. Muzee yani? Manzani Kalali osinzidde wa taata? Nkale tusimbule essaala. Amina 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 muzeyi Manzani webale nnyo webalire ddala omukama akutuwere omukisa ku lw'essaala eyo gy'otukeerezaamu. Taata oba maama? Sebo? Munnange njikola gyebaleko mukama wange. Wandyagadde otusabira taata? Ffe boolaba tulina ebizibu. Naye olwaleero yogerako ne Mukama Katonda atuggirewo ku lw'ebizibu ebituyitiriddeko. Abantu ba Uganda tuyina ebizibu, tetukyakola, batubanja, naye tusabireko Mukama ajjewo ku lw'amabanja ge batubanja. Amannya go ssebo? Ono Kayemba nsizidde no Masajja. Kayemba tweteeseteese tuzibirizza. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'ekiro kyaffe kino kirungi ky'otuwadde, ne tukwebaza olw'ensi yaffe eno, ate ne tukusaba
otuyambe tusobole ebyo bye tulimu. Mukama Katonda batubanja ba landlord, ab'ebizimbe babaggulirawo ne nga babanja. Kama tukusaba basobole okutuwa ssente tusobole okuyita mu mbeera enyembi, otugirewo ekirwadde kye tulina, otuyambe mu buli buzibu bwonna. Waliwo abeebase tebasobodde kuzuukuka, ate oba tusobodde ekisa kyo Mukama tukusaba abo benna abalwadde obasseeko omukono gwo obawonye ku bulungi bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina, amina, amina. Wangi taata? Mbadde nsabayo oluyimba olwa Siriza Kyagulanyi. Olugamba lutya? Olunaku luno lutadde mu mikono gye Mukama. Tebaalukubye nga tuggulawo. Ako ke kaggulawo pulogulaamu. Mwana mannange agenze. Mukama amabanja nga gatuyitiridde. Balandiroodi batubanja, ab'ebizimbe batubanja, gye twewola sukaali n'ebyokulya batubanja. Naye fuuka empagi, fuuka omukono gwaffe ogwa ddyo, obeere ng'otusasulira ku lw'amabanja. Njagalayo omu yekka osabire ku lw'amakanisa. Basooka kuggala kanisa, naye bwe yazze okuggula aggulawo birala. Oba ekkanisa zaamukola ki? Oba ekkanisa yakola ki? Bannange, naye nga omuntu omu yekka yita ku 0754 oyogerako ne Mukama Katonda baggulewo ku lw'amakanisa. Katonda waffe ali ludda w'abasibo ne bannyabo. Njagalayo omuntu omu okowole Mukama, mugambe Mukama weesowoleyo onyimirire ku lwa luno olutalo. Nakubanga mpulira ennyiika, mpulira obulubi. Ne basooka baggala amakanisa ne bazzaako amasomero, naye ate basooka ne baggulawo ebirala. Bannaye mpulira ennaku. Yita ku 0754 okowole omutonzi ayimirire ku lw'olutalo luno. Banaffe tulwanye naye olutalo tuteemeredde. Nze Maria nsitula aduza mu mikono gya Katonda. Amiina. Nga bw'oba ng'olinako airtime yita ku 0754 nawe okowoleko leero Mukama asanga nakuwulira. Mukama tampulira naye era mpulidde. Nasabye bulamu gye muli balamu. Katonda abawadde obulamu. Oli Katonda be yakoledde ebyamagero, sente zayingiddewo. Katonda bakoledde ebyamagero, mulina obujulizi, mubadde balwadde, kati muli balamu. Kakati njagalayo omuntu omu yekka ng'ogenda kwogerako ne Mukama Katonda ku lw'enkya ya leero, abeere nga aggulawo ku lw'amakanisa. Genda kuwulira ku lw'eddoboozi lyo. Naye nga puroguramu bagiyita mukisa gwa kumakya. Olwaleero olunaku lwakutaano tugenda kubeera ne Friday night, zigenda kuba ssaawa ezi ssaawa 2. Then wali ku ssaawa 9 waliwo omugenyi agenda okubeera ng'akyala alina ku lw'amawulire amalungi g'aleese. So beera ng'olindirira ku ssaawa 9. Ssaawa bwe mmaliriza mpozi leero akafubo tekaliiyo. Tugenda kubeera n'ekituufu kyeki. Kati oba ekituufu kyeki leero nno kyokya. Ekituufu kyeki ddala kye yakoze kye kituufu oba si kituufu? Naye nga bannange kye yakoze kye kituufu eba si kituufu? Bannange okusoomoozebwa, enjo okubuulira ki okusoomoozebwa. Twalabye challenge. Olwo ekituufu kyeki agamba kwata ekkalaamu otandika okuwandiika. Kaakati nno obudde buzze ku bunnaabwo, bw'obanga tewasoma kikulidde. Mama esimu ng'egaanye, Jowani andoga. Esimu zange ziganye. Kale olunaku olwa Friday ekyo bwetwe tubeera. Tulina kubeera mu bujulizi nga batusekamu. Amen. Tunekubagiza tunaatuusaawa. Mbadde ekyabanyumiza. Oba olwaleero nzijeze mba nkola ekituufu kyeki. Basawo ne bannyabo
lwabadde lunaku lwakumeka lwabadde lunaku lwa kusatu n'abita agaya kati mbagudde ku bukwakkulizo aliwo abagamba nti ze ne bwe sisoma nja kukola emirimu gy'abataasoma emirimu gy'abataasoma gyaweddewo wandabidde okupipira olinga bamugamba wandiika erinnya lya Immaculate abaana bakuutiza abaana bakuutiza kyesimanyi wagenda kubeera wa police officer abakebera lisi egundi eyo kiiti eyo abaana bakuutiza naye nga mu byonna katusabe Mukama bambi ateese ku lw'omuyaga oguyita ku lw'ensi yaffe Uganda in that nti amasomero gaggulwawo abalina okuddayo okusoma amasomero gaggulwawo ddayo osome baganda bange ababoda mbaagala nnyo abavuga taxi mbaagala nnyo ba anti saluni ne ba anko saluni mbaagala nnyo sivodde togandi Maria yavodde sebo ku mpewo nze mbadde ndi naawe nga tukuba mukko ku lwali naye ngera abaana bakuutiza sebo sabo gwe owandiika erinnya ly'omuntu teekako Mayanja olinga n'erinnya Mayanja talimanyi amen okay taata mama Yesu yebazibwe nnyabo. Amina Mukama wange Yesu yebazibwe. Nze mukisa nange okuva eno Emairye? Iyo kiwanda buseeka nze nyimiriddewo okulwa amakanisa. Oyimiriddewo okulwa amakanisa? Mukama kitaffe tukusaba era nga tusabira ddala taata tuteekeko omukono gwo n'obulungi bwo n'ekisa kyawe Mwoyo Mutukuvu otuyambe otusaasire Katonda omulungi ow'eggulu oggulewo taata ebituli by'eby'eggulu Mukama otuwanirire okwagala gwo Mukama basobole okuggulawo amakanisa kubanga emyoyo gy'abantu bonna basumululwa mu kanisa buli alina ekizibu n'ennaku Mukama agenda mu kyaki tusaasire tulage ekisa aye Mwoyo Mutukuvu tuletere okwagala ku kabaka taata tukoola aye Mwoyo Mutukuvu tuyambe kita ate airtime naggwako bannange tuyambe baggulewo ku lw'amakanisa Mukama kubanga ly'eddwaliro mwe tuddukira ku lw'ebizibu mwe tuddukira ku lw'obulumi ekyasiba ku lw'ekkanisa kigite mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amina 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 nanjego era kansobire ku resala gyosabye Mukama agiwuliriza mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amen mbadde nkyabanyumiza munange ebintu byakyuse ebintu kati biri vice versa bw'obanga tewakwata ku bantu bano bwe budde okisasulire naye twebaza Mukama buli mbeera ejja kubeera ng'eteeka buli mbeera egenda kubeera ng'erongooka mu linnya erya Yesu Kristo omwana ewa Katonda omulamu so abeekubagiza temwekubagiza temuggwamu maanyi temuggwamu ssuubi Suzy thank you so much you are watching on Facebook may God bless you Mukama akuwe omukisa abantu gye bali ku Facebook bambi obwedda nabeera bidde naye nga mbagala nnyo bambi mwe mwenna whatever you work with me mwe mwenna abazuukuka nange morning Sister Maria K Suzy in Saudi Arabia mwe mwenna abali Saudi Arabia bambi mbagala nnyo abali e Dubai Faith wange sweet lero wabulidde wa Anirizi Nambozo Jime Katendo baba nange walagawa nkunoonya naye nze yonna gye walaga nkunoonya simanyi wa gye waddukira abali ku Facebook Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kurawiiki eno basabo ne bannyabo tutambuliddeko mu ddungu tuyise mu sizoni ey'okusiiba naye nga kati we tuli bawanguzi njagala okwebaza Mukama kulwa mwe n'abawadde obumalirivu determination nga osobodde okustandinga omulaba yali yakutemako amagulu naye nga kurawiiki eno Katonda amagulu go agazizza bujja obadde munafu naye nga sebo okikubye gabadde maanyi gange Maria tezibadde saala zange naye ku lw'ekisa kya Katonda kyekikubezezaawo ate n'osobola okusiiba tugenda kukikuba paka ku Sande amen ku Sande naye kakati oyinza okuba wali ayina obujulizi oyo nawo ndabira Mama Shirati nkwagala nnyo
Esimu yange still 075 ana nkagamo munana ngogamba nandetaze bambi njulire mu maaso ga Katonda kula wiiki eno akikoze yita ku simu yange then obere ngokola ki okay waliwo ampereza wano message esalayo bambi egenda kubeera ngeddamu agambye naffe aba MTN mutufunireyo line okay omanyi guno baguyita mukisa gwa kumakya twena tuyita awantu awa awokawoitira mawe tunaleeteko ennamba ennyingi zigenda kufirizinga like waliwo ku prophecy time banange tusanga traffic jam naye bwe tuba nekkubo limu kitegeeza buli omu olina okusimba layini obeere ng'oyitiraawo naye nga bambi okusabako kugenda kubanga kukolebwako onangambye okay nangambye Maria nkwagala nnyo thank you for the show ekyamazima mukama akwongere omukisa naawe akwongere omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu onangambye pray for me to get a smartphone and my mother to get money. Thank you. I want to redeem my luck. Okay. Ngokusabako bwekuli mukama bwaba kikola mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Onangambye praise the Lord. Praise the Lord Pastor Maria. Okay. Business yange. Kasozi. Okay, Kasozi message yo njirabye mukama akompera omukisa onangambye Sister Maria thank you for the show I'm divine Kalanzi tubeerako every day ku mukisa gwo kumacha nsabira ku mulimu gwange and my daddy Kalanzi polotize zonna zisabire ziyitemu mukulu Kalanzi nkunoonya naye ng'oli otyo osirise nnyo naawe banaye mulimu abantu abasirise nange nembeerabira mukulu Kalanzi nkwagala nnyo nkusabira ku lw'emirimu gyo bambi ku lwa wiiki eno mukama abeere ng'agiyisaamu akubire paasi anangambye atya good morning nange kwendi gwe wenna atudde ku lw'omukisa gw'okumakya weebale kubeerako onangambye praise God I'm Rehema from Hoima. My boyfriend Gerard was not coming to me. Naye ku lwokusatu yatandika ajja misana. Okay, takyajja kiro naye ajja misana. Ebigere bimukomyawo emisana njagala bimukyuse bimuleete n'ekiro mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Okay, onangambye atya morning Sister Maria please pray for me to get a job. Amen. Mukama akikole mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Okay, onangambye Sister Maria good morning bambi pray for my husband to come back to me. Thank you Sister Maria. Wiiki eno abasajja bagenda kudda buli agamba nti bba wange yali agenze ku lwa wiiki eno ku lw'ekisiibo ky'osiibye emanyi kigenda kuleetawo enjawulo bw'oba tewasiibye weezuule. Onampeereza message ye angambye hello Sister Maria thank you for the show weebale kuba na kisa nze nnina ekisa bw'onkwata obulungi ekisa kyange kirabika aliwo amankwata obubi ekisa kyange nekisobola obutalabika naye nga bambi mwenna mbaagala. Onangambye Sister Maria pray for me so that I get money to come on Sunday. Mwenna abayayanira ku lw'essente ez'amafuta njagala mukama abeere nga akibakolera mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. So njagala mukama abatemere ekkubo ewatali kkubo. Amen. Njagalayo abantu basatu ng'ogamba nyina obujulizi buno bwokya mukama yakikoze ne kasooke breaking emu then ate enkomewo tubeere nga tweyongerayo. Kasooke mpumulemu nakayimba kano then ate mbere nga nkomawo ogenda kuyita ku 075 ana nkaga mu 8 osobola okusindika message yo nja kubeera nga njiraba. Osobola okusindika WhatsApp message nja kubeera nga njiraba. Nasiyo Jane thank you so much kubanga nawe kwoli
Onangambye morning sister Maria kwendi nnyo ndi Mitiyana. Abantu b'Emitiyana mbagala, abantu b'e Kakumiro, abantu b'e Mubende, ekyamazima muli bakabi naye nga kasooka empumulemu teeka airtime ogenda kuba ku simu yange ng'ojulira Mukama ku ebyo byakoze. Amen. Ku ebyo Mukama byakoze lisitiweeri ebyo Mukama byakoledde byogenda okubira ojulire. Amen. Tugende ku kayimba ka Kigula John. Yes. Ebeneza atujje wala saluni naye weetaaga bakasitoma jangu otwala amafuta aga mwezi guno obeere ng'onaaza kulwa saluni yo. Gwe wenagamba nti nyina business naye biganye, come and try. Jangu otwala amafuta obeere ng'ogwesiiga. Katonda agenda kuzza bujja mu linnya erya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. So bannamukisa gw'okumakya my class kirasi yange bannakibiina kyange ekyomukisa gw'okumakya ng'ogamba nti nandyetaaze amafuta Maria mbuukingira ojja kuyita ku namba yange 0754 onkubire then mbeere nga nkukwatira ku namba ogenda kujjanga omugenyi wange nkuyisaawo direct. Amen. Kati waliwo abagamba tufudde abatalina bwe tugwa nga tulabye tunayitawo tutya nammwe agenda kubeera nga bakolako. So olwaleero lunaku lwa Friday ngenda kuddamu okubalaba lugenda kubeera lwa Monday. Abalungi ajja kukola tofaayo mwongere okusiiba paka ku lunaku olw'Essande. Siiba omulabe aleme kutataganya, omulabe aleme kuwabisa. Wandika emikono then mbeere nga nsaba ate nve wano. Omutukuvu w'abatukuvu wayagala ku lwa wiiki eno tugirabeko era tugirabyeko lwa kisa kyo, lwa maanyi go, lwa buyinza bwo. Ebikoleddwa ku lwa wiiki eno tubyebaza. Olw'obujulizi bw'ogenda okuyiwa ku lw'emimwa gyaffe tubwebaza. Tufuule amatendo, tufuule emmunyeenye eyakaayaka mu maaso g'abalabe baffe. Tobaganya kutuwangula naye tubawangule. Abateze emisanvu bagwe ku lw'emisanvu gyabwe. Abawanise ku lw'amafumu ndeka gabakyusize gabafumite mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Nangirira ku lw'obulamu nga bwe tumazeko ku lwa wiiki eno oba nkuumire bonna be mbadde ntambula nabo. Mukama tukolere paasi abo bonna abatuula mu kirasi yange ey'omukisa gw'okumakya bafuule omukisa ku lw'obufumbo lwabwe ku lw'emirimu gyabwe obafuule omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwe ayi Katonda, okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina, amiina, amiina. Tusinkane ku Mande. Ekituufu kye ki kirindirire ogenda kumanya ebifudde ku lwa wiiki eno.